ekisooka sijja kusayininga. Muli ku Mpuuga muvuma, mulimenya abammwe paka ddi. Ekiŋŋaana okusayininga ne musajja mukulu ne musajja mutegeevu. Breaking news. Bobi Wine lawyer we amuvuddemu kati ono Sseggona agambye nti ye tagenda kukkiriza byakujja Bwesigye Mathias Mpuuga oba Bobi Wine amwesonyiwa amuviireko ddala. Kati awo wennyini nja kusaba akavidiyo kano kampereka like. Omusajja Sseggona agambye nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine lekeraawo okuyisa mu Mathias Mpuuga nsamba amaaso, lekeraawo n'okumuvumaavuma, ffe tumumanyi Mpuuga byasobola okukola. Awo nja okubuuliza ekibuuzo ebyaddala, Sseggona ono ali ku sayidi ya mukama we President Bobi Wine oba ye ali ku bibye birala? Kati ayongedde n'awandula omuliro n'agamba nti ye musajja mukulu yeetegerera, temulina kye mumugamba. Manyi okusoma mu bajeti y'emu mwe baweera Kigongo ssente, mwe baweera Sekandi ssente, mwe baweera Kadaga ssente, ate ziri mu tteeka bazigaba. Bw'abanga Mathias Mpuuga yafuna ssente, ekituufu zo ziri mateeka. Okusinziira ku Sseggona bigambo bye, agamba nti temumuvuma, temumanyi mateeka, era n'agamba nti Bobi Wine alekeraawo okuyisa mu Mpuuga amaaso. Kati wama gwatulaba oba tuliza nja kubuuza ekibuuzo, bw'abanga Mpuuga ekituufu ebitaano yabifuna mu mateeka, kalisiimo kaali ka mugaso ki? Kiki kye yakola alyoke asiimibwe? Ebyaddala atukakasa bulungi nti nnyo abantu b'ennyendo abaamulonda bali bulungi nnyo. Ekyo ekibuuzo nkikulekedde awo gwe muganda wange atulaba. Kkiriza ngenda kuwanga nkuwa Sseggona ayisiza mu principal amaaso n'eggaali eri Majegere. Kkiriza gaana Abajolo Airport Pickup mbakujjukizanga bulijjo bano bakusobola okusaabaza okuva ku Entebbe Airport ne baba nga bakutuusa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ebigambo bya Sseggona abinyuma obyewulidde kwabulanga ate Nambooze wanamwanukudde maaso awo agamba nti Mpuuga talina kiddako. Mwe baweera Kadaga ssente ate ziri mu tteeka bazigaba, era bajeti paalamenti ey'awamu yeyagiyisa. Muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandise okuswala ne bajeti mugirabyeko ng'etambula ng'eri mu mitwe emisengeke obulungi, buli muntu bamulaze. Mulimenya abammwe paka ddi. Ndabagambye okusooka mwetegerere, mbannyonnyodde ensonga lwaki sijja kusayininga. Bw'oyogera baleekaana, bw'osirika yalya ani asula enjala kumu. Ekira ekinyamba constituency teringanga yakakooza abantu benkiikirira balabufu. Sikkiriza kunteekerawo mbeera etakubulira bye ntekwakubulira nenkubulira bikubisa nduulu byokka. Ne bwemba meeting ino givaamu nga muli banakuwavu naye nga mbabulidde ekituufu, nzira yekanga ndi musanyufu. Kyovola nze okawukana n'abantu abalamedi, nze nkola campaign nakagikola emirundi 3 nengimalako nga ndi mutaayo okuva lwe ntandika mpaka kumala. Etofaanana abalonzi. Abalonzi tikineetaagisa. Gwe nsanga awaata emmere mu katale ne muwaatirako, nensanga anywa amalwa nenteekako oluseke, nensanga avuga bodaboda negitokosa. Oyo yewaffe oyo obunanfuusi, oyo yewaffe Ssemujju, obwo obunanfuusi. Nze ndi musajja musiraamu, tonywa malwa gabalonzi. Siina kyenkola nga nkikola ku lwakumpa kalulu. Era ngenda bulungi mu suuti yange nakadde 3. Ngenda bulungi mu suuti yange nemba obuulira nti ekindeese wano mu kiramu no sikakasa nti waliwo ansobola okusinga okukola obubaka bwa paalamenti. Nemba nnyonnyola ne basinzira okone. Mwebala okutulaba. Amanya ze producer Didi wakola check up ne basanga ndi HIV positive nga nyina akawuka siriimu. So tekiri responsible keeping a quiet. Kankyogera and I find a way of also helping with the cause of fighting obulwadde wa siriimu. So in the end, the exposure can okwejjayo kijja kunyamba to link up with abantu abali mu cause eyo to see what I can do. Agabulijjo did much way. Well, kati juzi nagenda mu ddwaliro mbadde nyina ulcers ne pressure for a long time. Then bwe nakizula ne ngamba ne mpita e Makalos ne Washington ne Renex ne Kokofinga ne mbagamba. So when abagamba ne mbagamba manyi era ngenda ku opening up nkigambe ensi. Kubanga kiri beto ku opening up than okusirikira ekintu kikwongera stress, pressure, obeera toli honest, obeera mu bulimba, so at least okireleasinga
kubanga already kizze nalaba nga obuvumu obujja gwe nga gwe kwa buli omu ebiseera bisinga waba akafunye ate okwogera agambe bajja kuba bansonga mu nze nganze. Well, kubanga ze nyina abantu of course abantu nulidde bangi. And another thing about me is nze buli kimbeerako nkyogera at least neteekayo nekikola ki nekinvaamu. So nalaba nga okusirika nkigumire tekikola makulu plus mubaddemu ne element mu bavubuka mbu sirimu yaggwayo sirimu taliyo kitegeera biwulidde for a long time. Yeah, so at least tulina okubeera nga tukisensitizinga. So I felt bwe mba nkati nga nange am a victim we can playing at least this role. Akavidiyo kano lwakatadde kaleeseeyo questions nyingi buli muntu atandika okwebuuza bano abantu babadde nako mukwano abalowoozezaako nga tonnayogera kintu kino okuba nabo bayinza okutandika osongerwamwe mwe ne bagamba ne gundi yaliko ne gundi kiri bwe kiti. Mbadde nnyo siri mukwano actually mbadde sina na muntu already enviiriddeyo so nobody has been affected ino gwe mbadde mbeera naye. Yeah, then my family called very okay. Everybody's been calling very positive. Yeah. Watandise ddagala kwaki ekiba kiddako otya olowooza embeera evaawo? I think eva kubeera mu relationship nze sikuba mabaala sigenda mu bidongo biki ebyo ya more confined okubeera mu studio nawaka. So tekimatarenga oba olina omukazi omu oba watambula otya, it's a disease kasobeera nga olina partner nga tewali enough trust omu kumu asobola okukola mistake naye asobola ogikola nga tamanyi. So usually aids ayingira mu bantu by mistake nga tebamanyi. They were encouraging. Yeah, kokofingo every day abadde akuba checking on me. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15.